mwali badde nno muzuukuka nti omukolo gwa Chosen Becky gwa leero. Kiro baasuze basabira lokeesoni kati anti bukedde. Bannange tugenda kufa content omwana ow'obuwala ndesse ku lujja bitya nenga we are happy for you mama agenda ofumba omwana ow'obuwala. Singa bwe batugamba nti ennaku z'omwezi nga 9 tujja kuba tutokuta nga kisaanikire nti Mr ne Mrs Ssekaggya bajja kubanga bamwanjula mu butongole era munnange kyaddaaki abakulu bano basuze nga basabira ekifo, basabira omukolo, basabira abagenyi abagenda kujja ku mukolo nti buli kimu kitambula emiraala. Nja kubanga nkutwala mpola tugende tutereeze tugende tulabe ebintu bitambula bitya. Ekifaananyi kyolaba awo yabadde photoshoot nga betegekera omukolo gwa leero. Becky omugole njagala tukakase ensi ife tuli waka efe tugenda okwaniriza enkya ye profesa yonna gyali kubajjwa emirundi 10 akakase tuliko bya ddala Nkugambye mpola nja kubanga nkutwaliriza tulabe Chosen Becky. Babagambe nti bali serious. Chosen Becky ye mugole olunaku olwaleero. Tuli serious. Ono ye mugole nze taata ewaka azanyira ku mukolo guno. Nze ndi mugole naye siri mugole. Tugenda kufunyafunya. What are you? Bagenda kukkiriza bajja kutegeera ensonga lwaki Rebecca erinnya lye yekukkiriza. Nono n'ekifo tukirabyeko nga kimaze dde okuba nga ate bategeka tenti buli kimu kwegamba olunaku olwaleero kijja kubeera massive nnyo era kijja kuba kyanjawulo nnyo mu bulamu bwa Chosen Becky ne mwami we Ssekaggya. Omuyimbi Wyke Benda olunaku lw'eggulo yafunye akabenje. Ono nno yabadde agenda kubanga ayimba kulaaleza NRM akyegeggwa wabula munnange gye byagweredde nga tebitambudde bulungi era ssaawa yakakati wetwogerera ali mu kunyiga biwundu. Embeera si nnungi naye tweyongera okuba nga tumusabira Mukama amukwateko asobole okuba nga assuuka. Tuvuddeyo amawulire agava e Kagadi waliwo omwana muwala amanyiddwa nga Monica. Mwana muwala ono abadde alina abaana 2 era mwana muwala ono abadde business woman wabula mboba yafuna misunderstandings ne taata w'abaana kwegamba ye n'ayisibwa bubi nnyo. Kigambibwa nti abadde alumiza taata w'abaana okubanga yamwabandoninga n'abaana nga tabawa buyambi. Ye kye yakoze kwe kukwata obutwa n'abuwa abaana naye kennyini ne yeewa obutwa era n'afa. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Abantu bavumiridde ekikolwa kino ne bagamba nti nedda kintu kye yakoze si ekirungi kubanga abasajja bakyali bangi. Ye singa yagadde kwetta lwaki tewetta? Lwaki owa abaana abato obutwa abali innocent? Naye ng'essaawa eno wetwogerera bonna bansatule ze mbuyaga ezikunta.
eyo tuvuddeyo mwana muwala Azawi ye yeepigira kasuku era agamba nti munnange ayagala abeere part of the family eya kasuku nti waliwo yabeera paati era ekintu nekikwatayo essaawa yakakati wetwogerera bali sharinga buli kimu ne beautiful family naye agamba nti akyewulira era talina kyatidde awulira ddala nga buno obubaka buli mu kugenda ewa kasuku nze city de oba eddoboozi lifa life nze neewaddeyo nkooye mwangoba ku kyemisana n'ensirika kati ate eddoboozi oba mulitwale naye nze wano wenatuuse namize epini era omukyala akkirize nti kati saawa zino You saw a good family. Yes, I saw a good family and I wanted to be a part of it. Since I saw say, like, hajja kufa. Owulidde. Ate since asembyeyo. Ne bannanga balala bali ku line kati, time yange. Okiwulidde. In fact, mwerezeko ne ku ssimu y'abanno. Okitegeera. Era n'essimu bambi mukyala kasuku gumasifu abagambo yagali kisajja ekiringa ebyo yamawusa. era munnange bw'atyo ne kasuku yagambye nti amwaniriza mu famire abaffe eno relationship enaagenda ku next level nze naawe naye Azawi waliwo olugero lw'Abaganda olugamba bekatajirya naye I think kansirike nga nsikayo amangu ago ng'abantu abategeeza nga bendi omwami we ng'ategeeza nga bamugoba ku kyemisana kituufu bamugoba of course nga mutegeeza nti Azawi ojja tegeka ekikyo tujja kulya ekyemisana ekikyo tesobola genda nga tugoba ku kyemisana buli kiseera bwe tutyo naye tujja kulya ekyemisana kyo so nampaana waana ebigambo nga mutwalo wuuyo tuzze tuzinye Shalom ng'abikwata abiteeka ku TikTok ng'aka message kajja after like 2 hours munnaye ndowooza beerera ddala n'Azawi eno todda era nasuze mu mmotoka so era bantegeeza nti Azawi kyanoonya ajja kifuna buno obubaka bwavudde wa madamu ndaga nti Azawi kyonoonya ojja kifuna ndaga nti muŋŋambireko asobola okukeera ku makya nga bw'agira bw'atyo yimba eddoboozi terijja nkiwadde nnyo omuliro Jepise. So as we speak, amanyaza wijabeera antegeeze nagezezaako mukubirako ekiro nga essimu ye ekola tututu ndoza yadde akyali mu bivvulu. So amanyaza wiwaali amutegeeze nti nze last warning nagivuddeko baagobye embwa. Era ne bantegeeza nti nzije mbeere naawe Azawi. So Azawi simanyi osobola okunsanga ekyanja wano nojja n'ebintu ojja ne kozesa ride now bwe noba tozze funa ride now app eyo ofune fuso nze ebintu mbijjeeyo ne wakati na TV zange nga 3 sibalekerayo kintu neki TV nzitwala n'ekitanda kyange nkitwala n'entebe zange buli kimu naye abaana sijja nabo nze omukazi yansanga sirina baana ye n'abazaala abaana sijja nabo wabi mutyaba baagobye embwa ate naawe wennyini nze navudde ku last warning gwate oli ku hit list bakutaddeko amaaso essaawa yonna eddoboozi libula mubalyoke balabe ekikwewaanya anaye kati ngenda beera wa Azawi gyendaga kwa naagamba ngenda taliko okujja ewaka w'omuntu so Azawi kima
chibubu kyo. Oh, your bubu. Come for your bubu, Azawi. Yes, naye obeere ku lookout. Ebigambo wayogedde bingi. Ne bakungabira. Nze Santawo. Era kati gwe Azawi oli mu Merry Christmas and Happy New Year. Muteekeyo. Ensi erabe. Azawi weewangulidde eddenzi. Okitegedde? Ogenda kufuna eddenzi omubiri kweguli. Kasimayiro okalaba. Adai. N'abawala beesiimya. Kale Azawi yagudde mu kasuku. Okirabye? Byebyo teekayo teeka. Ffe tubaawo kubanga tugaba tusaka amawulire ag'enjawulo era mpola tutambula tugendeko ku sayidi eri endala ku sayidi ya politics. Ono agambye mbu omukulu ayeekolera itongwa mbu waliwo statement gye yakoze naye kirabika ono ye takkirizaganya nayo. Tugendeko tuwulire ki yeekolera. Atugambye nti omukulembeze bya preaching tebikola era waliwo abamuwabya. Olaba Museveni ojja yepeesa lyo lino erya yeekolera okujja direct bwati ogonze. Emabegako nabagamba muddeeyo w'omukulembeze wammwe luno olutalo lulimu ggwe ne pulezidenti wo Kyagulanyi. Bwodda mu bino tulina ono luno olutalo oba tolumanyi. Ako kategeere abantu bali wano bali ku mirimu kati yeekolera tageti ye yakunafuya strategy za mukulembeze na kudividinga bannayuganda. Abamu bagambe tukola kino, abalala bagambe tukola kino. Museveni yayi afunemu kubanga balabe be baba bamaze okubeera divided. Njagala owulirize yeekolera andika okupima bakasoka obuyinja mu kisaka yekiserense peaceful tegenda kuyamba. Yekiserense n'otatwala buyinza oli mu kkomero oba mu ntaana. Yekiserense ne tutatwala buyinza oli mu kkomero oba mu ntaana. Jjukira obulamu bwo kwe kutudde obwaffe. Sefuteyo kwe kutudde eyaffe. Yekiserense akabadi kali aka kutwala buyinza. Museveni bw'atagenda peaceful tegenda kutuyamba. Bw'atagenda meaning okay yeekolera mu kwefuula awabula omukulembeze. Tageti yeki gwe kikyolowooza olowooza tageti ya yeekolera ki? Yeekolera baagala okuba puroguramu eno egwe butaka ereme kutuukirira. Weereme okutuukirira deni baveeyo bagambe Kyagulanyi twakugamba. Okategedde baagala okuba puroguramu omukulembeze gya preaching bagisuule nga mu reverse psychology nti ebyo tebikola. Otegedde naye nga bo tebalina ate kyakola akugamba nti tulina beera violent kyekikola. Lwaki Museveni anoonya bannayuganda bamubuze. Museveni aprovokinze bannayuganda okubajja mu reaction gyayagala kimubuze. Kati saawa zino wano kikye babala baagala otuwunzika olutalo okulukola ki okuluvuga nga baluzza Museveni gyayagala. Era basindisa abantu nga bano bajje bapulikinge bino. Eno mission si yakakati baganda bange. Eno mission yadda bagibawadda bajjenga bajjayo emitwe ne tubakuba ne baddayo. N'okuyingira mu kalulu Besigye yavaayo n'agamba Kyagulanyi Ssentamu ebyo by'okudda mu kalulu tebijja kukola. Omukulu omu n'amugoberera ne banne n'ekikoosi kye. Temutuzza mu kalulu, ffe tetudda mu kalulu. N'oteebuuza kibuuzo nti Besigye ayinza okutuwa strategy ejjako Museveni. Ekyo ekibuuzo n'otakyebuuza naawe n'ogoberera statement ye. Ate nga weefuula nti ggwe okkiririza mu mukulembeze ogenda muwulira mutaginga omukulembeze wano nina bye njagala omugamba. Assebo pulezidenti ebyo bwe tokola bwoti bw'okola bwoti bagenda yeekolera agambye Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta oba okumusiba afuta kalulu. Ekyo kyokka amazo kikuteeka mu bwongo nti bino pulezidenti byavuga tebigenda kukola.
ng'ate bannayuganda beetaaga kubeera kimu. Era Museveni ekintu kyasinga okwewala be bannayuganda okusalawo ne bakola ng'omukulembeze bw'agamba byonna ne babissa mu nkola. Abaakimanyi talinawo mukisa. Kati bano bajja ne bakugamba bino tebikola ne balyoka bakugamba ebyabwe ebikola. Violence. Era nze nafunye amasimu aga 3 eyasembyeyo yabadde ya mukyala gwe neesiga gwe mbadde mmanyi nti ono omukyala ali mu lutalo alwana. Naye nga zze n'ekyo bw'amaze okiyisaawo ngenzo olaba yeekolera yakola ki? Omukyala kye yabadde aŋŋamba yeekolera avuga akivuga. Nentegeera nti nze babadde banziba mumwa mbaleke bavuge ebyabwe. Oli bw'aba abadde ajja gy'oli ng'amanyi okugamba kwatayo eki5 munnange kikubeezeewo, kwatayo gw'ekikumi munnange gukubeezeewo. Kati akuteeka mu mbeera erowooza nti ate ogenda beerawo otya bw'ojeemera akuwaayo akasente. Mwe mulowooza tuli basiru? Mwe kye mulowooza? Mulowooza tuli bafala? Mulowooza tetumanyi Museveni bw'akola? Bano bayeekolera andolaawe bamuyita Abitex. Abo yeekolera ne Bebekulu bali bati eryo pesa baali tulekamu ne baliteeka Kenya. Ng'emizannyo liina kuzanyirawo emizannyo Kenya na kusipotinga baskomuledi ki abafacilitatinga Situlago. Kati yajja n'ayogera wamala okwogera n'omutuukirako bannaye weebale kulwana kumbe gwe bakuprofilinga. Bano bayeekolera bye babadde bakola. Ako koba otegeera kati saawa zino bajjeyo emitwe. Olaba Museveni ajjayo amapeesa ago ng'agatereka nga tagakwatako ago olaba agajjayo kati saawa zino gamulwanire manya. Kati bakuba kya fulaga nti bya fulaga tebikola. Fulaga egenda kukuumirawo. Nti oli dikiteeta ajja kutemula. Njagala ompulirize bano kye bagenda okukola era bagenda kipulikinga ate tali yekka bangi. Bagenda kufuba okiguza bannayuganda nti pulezidenti byaliko tebikola. Ako nga hubuulira. Kati gwe bw'obeera fala nga naawe otandika ng'amma ky'oba omanya abantu be bakusindikira okulimba ba professional. Kati gwe bazanyira ku gwe ku bwongo ku mutwe gwo bagamba abano bafala katubazanyire ku mitwe. Njagala mutegeere twolekedde olutalo olunene ng'ate olutalo luli mu bantu abeeyita abaffe naddala wano ku media. Wali owuliddeko yeekolera nga preachinga mbu tugenda mu protest vote. Asobola okujja n'akugamba Museveni mubi naye yali akubulidde ku solution tasobola gikuwa. N'ebyakalulu baabikuba temutuzza mu kalulu baabikuba ekikosi kinene nga bw'okiwulira. Waawuliddeyo babbulooga b'NRM nga batulumba ku mulundi guno. Gwoga lwaki tebanyega? Olowooza lwaki tebanyega? Museveni yakitegeera tosobola kuba people power mu gifuluma wabweru. Kati bali beefuulanga abatuwaana bawaana omukulembeze omusajja w'amaanyi. Eno bano nga batandika lwakuba byaliko tebikola. Senga akola bino awo we wali game. Osegedde? Awo we wali game. Era mutegeere bannayuganda ddayo owulirize omukulembezeewo nkikkaatiriza. Luno olutalo lulimu ggwe munnayuganda ne pulezidenti wo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga we mulaba abonaabona musajja wattu. Bano wodda mu bino Museveni nawuliriza gundi yagambye ekintu kyonna ekikontana n'ekyomukulembeze oyo Museveni. Kubanga Museveni pulaani ye yonna yakumekinga sure nti anafuya omukulembeze mu bantu. Naye asobola munafuya atya ng'ayita mu nsonga nti bino biba pulikinga tebikola kale kituufu naye kati byaliko tebikola ebyo tebijjaako Museveni. Awo we wali omulimu yeekolera omulimu agubasi. Era bali mu kukuba pulogulaamu y'omukulembeze kati we bagikuba ne bagisuula. Then oluvannyuma nga bavaayo nga batandika omusajja twamugamba agambye bw'omukulembeze abakuwabya bani akimanyi bulungi nti omukulembeze yaleeta pulaani ya fulaga. Kati atandise mbw abo bakuwabya bani yeekolera tubuulire bani abawabya Kyagulanyi batubuulire.
Hey. webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 towerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu tukomawo nabyo tova